before court, and court has set a date, which is the 29th. We appear back to court. Nsokera ddala njagala kwebaza abalooya n'abakulembeze olw'okubeerawo ne tulwanirira bannaffe. Omanyi gavumenti kino esazeewo kikola mu kaseera kano akalulu katandise. Kulembeze babadde nominated, campaign zinaatera n'ebirala. Ndowooza balowooza banasibeera nga bakolawo ebintu ne bakwatayo ono ne tuddamu ne twetoolola mu makooti naki kitusale speed tuleme okukola ebirala. Weewaawo ekyo kiyinza okubeerawo naye tujja sigala nga tulwanirira bannaffe kubanga kino kikulu nnyo tusigale nga tukikola. Gavumenti era olaba ne ba state attorney bano bambi mbasaasira omukyala muyita Nambuya Sharon Serra mukazi wattu ndowooza bamugamba nti kaakati bw'onodda wali n'olaga nti gwe oli wa NRM nnyo n'okusinga abaagitandika bajja kwongera amadaala kubanga akyali ku kadaala akatonotono bambi mukazi wattu kati kyovudde n'ebintu byayogera alinga abeera ayomba no professional katasi ku banne byayogera nti kakati ffe twetaaga omwezi mulamba okutunulira zi idea ezo. Ekyo kikulaga kye bagezaako okukola. Baagala abantu bano basigalire ddala mu makomera awatali nsonga. Kakati Waiswa bamukutte nga tebalina shuwa kiki kye bagenda omukyaji nga tusooke tumukwate then tutandike tulabe unlawful drilling it niyo olunaku nga yali taliyo ekavule tunoonyeyo ekirala kati bali awo ku fishing expedition. Bino ebisango tujja biyita mutwabira abalala badda bazze batukola ebintu bingi nine bino nabyo tujja biyita mu kubanga tewali nsonga tewali musango gutegerekeka kino mu mateeka kye tuyita persecution not prosecution. I want to Honorable Waiswa Alex Mufumbiro, Deputy Spokesperson wano awamne Sauda Madada baleeteddwa wano kooti Kawempe Chief Justice Kawempe tulya Kanyanya ne basomebwa emisango counts nnya nga zeekuusa ku abawabi kye bayise unlawful drilling era nga fayire eno already yaliko abantu abalala abasooka musanvu era nga Alex ne Madada babadde ba 89 nga wekiri constitution ya Uganda n'amateeka agafuga embeera ezifaana weziti abantu bonna bavunanyibwa emisango batwalibwa nti tebannagguza oba bali innocent paka nga state ereesa obujulizi obubalumika ate omusango ne gubasinga era nga tusimbidde mu kawaayiro ako tuteeseeyo okusaba kwaffe eri kooti okuyimbula abantu bano ababiri okusingira ddala Honorable Alex Waiswa Mufumbiro tuteeseeyo ba security betulabye nga basimba okulaba nti kooti eyima kwabo nemuta ku kakalu kaayo oba esinziira ku eyo nemuta ku kakalu kaayo. Ensonga emu era gye tusinza okwesibako ebadde ya mbeera ya bulamu eya mukyala we kubanga era omukyala yatukkiriza tukikozese mu kooti alina obulwadde obwa kansa ate nga bba yamulabirira ali ku treatment ya chemotherapy ate nga treatment eri very expensive ngawe mukimanyi mu ggwanga muno ng'oli mulwadde wa kansa. So netwagala kusaba kwaffe nga tugamba kooti ewulire okusaba kw'abantu bano mangu nnyo singa eba eyongezaayo tesukka nnaku 2 kuba n'olunaku olw'enkya omukyala alina okuddayo mu ddwaliro Cancer Institute e Mulago. Naye nga wekibadde era wekitera okubeera state mu ngeri ennyamiza ate tali ya bulijjo kubanga ebintu ebiti nga bannamateeka abaludde mu field eno tubadde tubiraba. Eno si ebail application yesoose ne state ne basaba nti baagala omwezi mulamba ogenda okulaba national ID ezireeteddwa oba zeezo ogenda e Mulago eri wano newotambuza ebigero otuuka okulaba oba medical forms ezireeteddwa ziraga embeera y'omukyala nazo ntuufu era tubadde n'okusika omuguwa okwenjawulo naye kooti neesalawo ng'etuwabula nti nga bwe baali basabye mu fayire yasooka ate nga bano abaleeteddwa babongera ku fayire eyo yennyini ewadde olunaku lwa 29 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda. Honorable Waiswa ne Madada lwe bajja okukomawo awamu ne bali bonna state baweeyo empoza yaabwe oba okuwumbawumba kwabwe kusaba kwa bail
kooti etubulira ekiddako oba enaata abantu bano oba nedda nga munnamateeka ekitwewunyisiza nnyo yengeri state oba government gyeraba nti etyoboola eddembe ery'abantu n'Abannayuganda kubanga yadde olina olukusa olugaana okusaba naye olina okubalansinga wakati wa rights kubanga omuntu ono ateeberezebwa tewanabeerawo mbeera yonna ekakasa nti nebyo bamusibako yabizza ate nga tavunayibwa musango gwa naggomola nti yaggyeko gavumenti yasse muntu oba yabbye ensimbi z'abalwadde ng'abalala bye bakola naye nga musango gwa kwegezaamu ate nga gwa koloniyo kubanga mu myaka 63 gye tubaddewo nga independent country gino gye mirundi egisooka okulaba abantu nga bakyajingibwa mu tteeka lino kubanga ino etteeka abakyerupa abazungu baalyerabira okugenda nalyo nga bagenda nga tufuna obwetwaze gegamu kwaga amateeka era nga tuli kwatagana ne balooya ab'enjawulo ab'eddembe ly'obuntu ne constitution okukyalenjinga etteeka lino lye bavunaaniddemu Honorable Waiswa n'abalala bonna mu kooti ya ssemateeka kubanga bakyerupe baalyerabira so twagala kooti eyo ssemateeka etuyambe eribaweereze gavumenti zakati nga twetwala zirekero dikozesa ono set attorney oba junior tuwulira yeyita senior naye ate ebintu byakola tebitegerekeka yaga abapolisi kakati mugende mukwate ono era tukyogeddeko ne wali mu kooti kati subire nti kooti ejja kukakkanya omuntu ono n'amanya waakola kati juzi yabadde aga nti abadiployins abamaje ku lw'obutujju kati omulimu ogugwe gumulemye okukola kyovudolaba yeetaaga omwezi gumu myezi 2 okugoberera zi ID kati atandise okuyingira awalala titumanyi kikimuliko naye beebo munnange abavubi ba gavumenti bebafuna ne bateeka mu bifo bya gavumenti ebyenjawulo naye twongera okumujjukiza akakkane si yasoose tulabye abanene abamusingira ddala ye munnange akyali mu kafuwa katonotono naye akyamuukirira nnyo katusuubire anakkakkana abafunye promotions nyingi bangi eyo naye sikiwa nti bonna bazifunye bwe bati mu kukyamuukirira kanzire mu luzungu nve ku mukazi ono oba mweru oba muddugavu I want to yekawempe naye ng'etuula ekanyanya nga n'ekituleese ye addirira deputy spokesperson w'ekibiina kyaffe omwami Alex Waiswa Mufumbiro awamu ne Sauda Madada bamanyiddwa bulungi nnyo olwaleero baleeteddwa wano ku kooti ey'ekanyanya era nga bannamateeka b'ekibiina bannamateeka ba struggle ab'eddembe ly'obuntu tuzze bukubirire okulaba nga tubawolereza oba oli awo n'okubasabira eddembe lyabwe beeyimirirwe naye bwe tutuuse ku kooti babasomedde emisango egy'okubeera nti baakola asembo oba olukuŋŋaana mu bukyamu eyo parade yakolebwa mu mwezi ogwokubiri omwaka guno era ne babate omusango ogwo mu mateeka baguyise unlawful drilling naye omusango ogwo abafuzi b'amatwale be bagulekawo wano mu myaka gya 5 baali balina okugutwala bagende nagwo naye kyewunyisa nti mu Uganda kasookedde obukulembeze bwa Uganda obeera bwa president babaliko kati ng'ovudde ku bafuzi b'amatwale tebagukyajingangako muntu yenna naye munnange kikwewunyisa nti olw'amaanyi ga president Robert Sentamu Kyagulanyi n'embeera gy'atadde ku gavumenti eno bannaffe bano babakyaginze omusango ogwo omukadde ennyo bwe gutyo so tuguwuliriza mu kooti tubasabira okweyimirirwa wakati mu kubasabira okweyimirirwa tufunyemu challenge nti David Waiswa Waiswa Mufumbiro deputy spokesperson w'ekibiina kyaffe mukyala waze okumweyimirira bambi mulwadde era tukisosowaziza nnyo mu maaso ga kooti nti omukyala mulwadde yeetaaga okubeera ng'alabirirwa Mufumbiro Waiswa ye only breadwinner ow'amaka ge ne mukyala we naye tukisabye kooti nti ekiteeke mu consideration ng'esalawo okumweyimirira asobole okukomawo alabirira omukyala alina kansa ate nga bamujjanjabira Mulago Cancer Institute so tusabye omulamuzi ekyakiteeke mu ndowooza ng'akkiriza Waiswa okweyimirira asobole okulabirira mukyala we Sauda Madada naye alina ebigendererwa bye by'obufuzi nabyo tubitegeezezza kooti kubanga si byakwekweka era ajja kwesimbawo atayagala okwesimbawo so bw'abeera mu kkomera n'alwayo kyekimu ne Waiswa Mufumbiro bagenda kwesimbawo kooti yali badde ya bwenkanya naye tebateeka mu kkomera ebawe akaseera akanabamala okukomawo okwenyigira mu byobufuzi byabwe bagenda okwenyigiramu ate era n'okwejjanjaba ng'abalwadde